Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Olwo wano munnaffe wambuuzizza nti kiva ku ky'omuntu okubeera ng'afuuwafuuwa buli kaseera ate nga byafuuwa biwunya bubi nnyo. Kiva ku ki? Ebiseera ebisinga kiva ku ebyo by'abeera alya ate nga wabirya nga tebifuluma mangu. Ojja kusanga omuntu oyo ng'okugenda emmanju nga kisobola omutwalira ennaku nga 3 ajja kugamba mmala wiiki nga sigenze emmanju nga sifulumizza bubi so nga ate kiba kya bulabe. Omuntu yenna omutuufu buli lunaku oteekeddwa okugenda emmanju okufulumya obubi okubeera ng'olongoosa olubuto lwo. Buli woolwawo nga togenda mmanju kikuviirako okubeera ng'ojja kufuuwafuuwa buli kaseera. Ky'olina okukola kiki? Tunuulira nnyo ebyo ebigonza olubuto osobola okufulumya obubi, togenda kuddamu kufuuwafuuwa. Ebigonza olubuto ebyo osobola okutunuulira amenvu malungi nnyo mu kugonza olubuto. Buli lunaku wandisaanidde okubeera ng'olya ku menvu. Kigenda kukuyamba ojja kufuluma bulungi nnyo. Bw'onaafuluma obulungi togenda kuddamu kufuuwafuuwa. Ekyo njagadde mbeere nga nkikubuulira. Bw'oba ogenda kulya tugeze kikomando, ku kikomando okwo kwennyini salirasalirako ennyaanya embisi wamu n'obutungulu obubisi. Obutungulu obubisi n'ennyaanya busumulula olubuto. Bino by'olidde bye bikaluba bigenda kufuluma mu bwangu, tebijja kulwa mu lubuto. Buli we birwa mu lubuto kigenda kuviirako okufuuwafuuwa. Beera ng'ogonza olubuto, tunuulira nnyo ebyo ebigonza olubuto, kijja kuyamba. Omuntu aba ne timetable, weeteekemu kye tuyita timetable, omanye nti nze buli ku makya nina okufulumya obubi oba buli kawungeezi teekeddwa okufulumya obubi. Ekikulu kya byonna gonza olubuto lwo osobole okufuluma obulungi, kikuyambeko obutafuuwafuuwa mukka ogwo. Ate naddala ogambye nti ofuuwa omukka guwunya. Okuggyawo omukka oguwunya ogwo nkusaba otunuulire nnyo omujaaja, gujja kuyamba. Omujaaja ogwo mukulu nnyo. Omuntu afuuwa omukka oguwunya mu bantu kiba kibi nnyo. Osobola okukanyiga n'obeera ng'okanyiga ne gubeera omwo mu ngoye omukka, naye babeera bakuwulira nti naye omuntu ono awunya so nga mukka gwe guwunya, olw'okuba nti okanyiga ne kabeera omwo mu mpale ne kabeera mu ngoye omwo n'obeera ng'ovaamu akasuwa katali kalungi. Kati nkusaba ofune omujaaja ogwo buli ku makya beera ng'ogunywera ku caayi. Gunywere ku caayi, kugenda kukuyambako okugoba akasuwa akabi ako akakuvaamu ng'obadde ofuuye. Njagadde mbeere nga nkikubuulira. Okuggyako n'ekirala, abantu abanene nammwe era mufuuwafuuwa nnyo. Mwefeeko, mukole exercise. Omuntu omunene afuuwafuuwa. Okimanyi nti omuntu omunene asobola okubeera nga yeebase n'afuuwa ng'ali mu tulo n'afuuwa. Omuntu omunene naawe ofuuwafuuwa nnyo. Beera ng'ogonza olubuto lwo obeere ng'osobola okufuluma buli lunaku. Tunuulira nnyo exercise, kola exercise kikuyambeko, ekizibu ekyo kiba kijja kuvaako bulungi nnyo. Kyekyo kye njagadde okubeera nga mbannyonnyola. Kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873431 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.